Bwete embeera bwefaananye omukulembeze w'eggwanga omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'alabiseeko mu bitundu bya Eastern Uganda eyo mu Busoga ng'agenza okuggalawo emipiira gya Foot Soldiers Tournament. Gino gitegekebwa mu buli regioni nga gigendereddwamu okugatta enkola ey'obwasseruganda mu bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Kubanga bwe yagitegeka okusookera ddala gy'asookera wano mu Buganda, giigyo gyambuse giri mu Busoga ate n'ab'ebitundu ebirala gyatanatuuka era bagenda batuukayo mpola mpola mu ngeri egyanabasobodde okubatuukako. Tukimanyi bulungi nti ono mu Uganda okutambula okulambula ku bannayuganda abaamulonda gubanga kuzza musango, naye asala amagezi n'atuukayo obutasuulirira bantu be baleme kumugamba nti omusajja ate yatusuulawo oba yatya. Naye emipiira gino gy'ategeka kigenderamu okugatta obwasseruganda nti ow'e Busoga otegere nti yena ate waliyo abantu abaagala abantu b'e Busoga, nti ate ne Busoga tulinayo abantu abatwagaliza ebirungi. Bino emipiira giba gyagatta ŋŋanda mikwano okutwaliza awamu. Bw'atyo Namungi w'omuntu bw'abadde awemberedde ku kkubo okwerabira ku mukulembeze omulonde era ng'obwedda abantu badduka ku mirimu gyabwe ne bagirekawo bajje balabe omukulembeze ayiseeko mu kitundu kyabwe. Bw'atyo atuuse ku kisaawe wadde bategekeddwa emipiira gino, enduulu neevuga ku Namungi w'omuntu obwedda bamulindiridde ku kisaawe awo wennyini. Basanyuse okumulaba ne bamulaga omukwano ogw'enjawulo awerekeddwako n'ebikonge ebinene okuva mu kibiina ekya National Unity Platform omuli amyuka omwogezi w'ekibiina, Waiswa Mufumbiro, omuli Ali Nganda Mulyanyama, Meeya w'e Makindye n'abakulembeze abalala bangi batambudde nabo ku ttiimu eyo. Nessa Nubianili ono nga bwe bakuba omuziki gwabwe awamu era n'etamuleka mabega amutambulira ku lusegere. Naye abaddewo ng'omusaale okwerabirako ng'emipiira gino giggalwawo ng'omukulembeze akwasa ttiimu empanguzi ekikopo n'okubawa ebirabo byabwe. Enkola eno n'ey'emipiira gino ly'ekkubo lyokka erigenda okuyamba Robert Kyagulanyi Ssentamu okutambuza mesegi ye, kubanga nga bwe natandise nga nkugamba nti takkirizibwa kutambula mu ggwanga Uganda, yafuuka omusibe nti bamulabirako ng'atambula basobola omuggulako omusango. Naye bw'aba agenza okuggulawo emipiira gino n'okugiggalawo, waakiri akozesa akakisa ako n'ayisaawo mesegi ye. Mesegi eyo etuuka ku bantu abo baba atuuseemu, nga bwe gambye nti mu buli regioni ateekateeka okutegekerayo ku mipiira gino, nti waakiri ow'e Busoga abadde tamanyi information era aleka alina akagambo kamusuddeyo. Bw'anaaba agenzeeko mu regioni ez'enjawulo, mu Ankole regioni naye ajja kutuukayo mu regioni zonna ez'enjawulo mu ggwanga Uganda, aleka waakiri abasuddeyo akagambo ne bategeera nti ono wadde balowooza nti bamusiba amagulu tasobola kutambula, ne waakiri wafunye akadde n'atuukako eno atuzaamu amaanyi n'atulaga nti tannapowa. Jjukira nti ono lwe yasembayo genda mitundu by'e Busoga eyo yali yagendayo mu biseera bya kampeyini era ne bamukwatirayo gye baamusibira eggwanga limale liggwemu obutabanguko okwekalakaasa abantu bwe battira abannayuganda abakwata mu 10 Abantu beeyo kati babadde bamulinamu ennyonta y'amaanyi nga bamulindiridde okukamala obumazi. Kyova olaba nti baateekawo embeera kubanga ate abaayo balaga nti bamwagala nnyo n'okusinga abeeno gy'atera okuwangalira mu Kampala. Abeeyo bamuwa n'erinnya erya Ngoobi, kitegeeza nti muntu waabwe nnyo. Bw'aba nga atuuseeko mu kitundu kyabwe era embeera ebadde ogisuubira okubeera ey'amaanyi ennyo, abadde osuubira abantu okubeera nti bamulindiridde n'essanyu ery'omuyiika. Ono omukisa gw'alina tegusangikasangika, kikakasibwa nti Mukama yamuwandako ddeddusu lwakubanga tannakwata buyinza, naye kitegeeza nti ekintu ekirimu Mukama tewali asobola kukiremesa. Kiraga bwerazi nti budde bwonna ente bajja kuba agikwata. Tujjukira abamulabyeko e Namugongo nti yabadde mu kifo ekyo ng'agenze bugenzi okutendereza omutonzi we n'okujjukira abajulizi ba Uganda abaayokebwa nga bafiiririra eddiini. Wabaddewo amawanga ag'enjawulo abadde bazze okwetaba ku mukolo guno, n'era akabonero akaabadde awo n'abamawanga amalala bagenze bakkirize ne bagamba ono omwana ye ng'ate Mukama yamuwa, kubanga olwayanjudde ne boogera ku linnya lye ekire ky'enkuba ne kifudde emba okuva mu ggulu. Naye ate teyatonyedde kaseera kawanvu mwana wattu, nti yatonyeeyo kaseera katono nnyo okulaga nti omusajja ono yafukibwako amafuta ag'enjawulo era olwayogedde ku linnya lye nga balina okulagawo akabonero akeeyoleka
buli muntu kasobola okulabirako nakkiriza nti wamma Mukama bw'aba akulonze abeera akulonze. Kakati na kino kyongera okweyoleka nti bw'aba atambuddeko mu bitundu ng'ebyo gy'agenze ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo, namungi w'omuntu eyiwa ku luguudo okujja okumulaba n'abantu abasuulawo emirimu gyabwe, oli n'alekawo capati ze n'adduuka alabe Kyagulanyi Ssentamu, omulala n'alekawo edduuka lye nga liggule, tafuddeyo baba n'amubba abantu ababeera abangi abakuŋŋanidde ku kkubo, naye alireka liggule n'adduuka alabe Bobi Wine ng'ayiseeko mu kitundu kyabwe. Nawo kabonero akakulaga nti ono omuntu mulonde wa Katonda, kubanga abantu abo bonna talina n'omu gwateekamu wadde ennusu nti jangu obeerewo ku luguudo ndabe. Talina babooda bateekamu ssente mbu mugule amafuta muwerekere konvoyi yange, nedda, wabula bakikola olw'omukwano gwe bamulinako. Naye era n'olaba nti bafaayo era ne bamulindirira ku makubo ne bafiiriza obudde bwabwe owandikoze ebintu ebirala, naye nga balinze okulaba omununuzi w'eggwanga Uganda. Tukakasa nti Mukama bw'aba akulonze aba amaze. Kati ono nkakasa bukakasa nti obudde bwonna bwonna entebe eyo ajja gikwatako, kubanga kyekiruubirirwa ki. Yatugamba nti ye tagenda kulwana na mmundu nti ayiwe omusaayi ng'abali mu buyinza bwe baakola nga bajja, kubanga ekyo kiba ate kyongera okukendeeza ennamba y'Abannayuganda kuba baba bagenda oddufiiramu baba bangi. N'agamba nti yajja kukozesa amaanyi ge n'omumwa gwe okwogera obwogezi alage Bannayuganda ekituufu, bo bajja kuba balaba ekituufu beesalirewo. Bannayuganda bwe baneevaamu ne bakkakasa nti ddala omusajja atuzibudde amaaso, atulaze obukyamu bw'ono omusajja, kitegeeza kiba kiri eri ffe okwesalirawo ne twerwanirira ne tugamba nti owaayi omuntu bw'atulaga ensobi ezikolebwa mu gavumenti tulina okwekwatiramu ne tuyolayolawo ekintu kyaffe ne tukiteeka ettale. Ate tuba tulina okulonderawo omukulembeze anatukolera ku ebyo bye twagala. Tujjukira nti ono ebintu byonna byazza tulaga mu gavumenti ya Uganda ebikyamu ebikolebwa yasooka kubiyimbangako mu nnyimba ze ez'enjawulo, kubanga tumumanyi ng'omuyimbi yayimbanga ennyimba ezitali just okunyumirwamu obunyumirwa, wabula yayimbanga ennyimba ezirimu message ng'alina obubaka bwagezaako okulaga abakulu abali mu buyinza nti wano tewateredde, wanditaze okutereeza. Naye mwana wattu nga bw'omanyi nti bamputtu balungi beesuulirayo gwa naggamba ne bagaana okkikwatiramu okutereeza bye babalaze. Ono kyava avaayo n'agamba nze okusinga okwogerangako ebyogere nga tebikolebwa, kanzije waakiri ndabe nga nsobola okukwata obuyinza mbiteeke mu nkola, kubanga ye obali obukyamu aba alabyewo. Kati bw'ajja ne yeesimbaawo avuganye, singa Bannayuganda baba bamutaddemu obwesige n'awangula, kitegeeza nti kiba kyangu nnyo okukyusa ebyo ebikyamu. Era bw'atyo yavaayo ne yeesimbaawo, Bannayuganda bamuteekamu obwesige ne bamuwa akalulu kaabwe nga bakkiriza nti ye muntu yekka asobola ebizibu bya Uganda okubitereeza. Bw'atyo yawangula entebe y'obwa pulezidenti ng'era baayagala omulangirira ng'omuwanguzi, kubanga munaaye bo bakyayagala obuyinza, tebaagala kubuvaamu. Bamanyi nti ebikolobero bye bakoze ku Bannayuganda bwe baviirayo bati mu buyinza bagenda kifuwa nga bakizza munda. Baagala wakiri beenywereze mu buyinza bafiire mu bufiizi, kubanga ate bw'ona naafa mugenda kukwata mulambo mu buvunaane ki. Kyova olaba batwesibyeko, naye nkakasa nti amaanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu g'abataddeko bajja kugonda bokka na bokka, bajja kudduka nga tebeesiikidde empande. Kale nno bw'etyo embeera bwe badde eno mu bitundu by'e Busoga. Tulabe embeera nga bwe badde nga baggulawo final z'omupiira gw'aba Foot Soldiers guno. Eri Mukama Katonda ow'eggulu n'ensi, tukwebaza olw'akaseera kano akalungi k'otwadde wano mu Bukedi, wano e Kadama, era tukwebaza okutambuza obulungi pulezidenti wa pate yaffe ya National Unity Platform n'abo bonna abamuwerekedde ne batuuka wano mirembe. Tukwebaza n'emikolo gino egy'emizannyo egy'abavubuka, abakyala n'abalenzi, era tukwebaza nti akaseera katusse
ako omupiira ogusembayo era tusaba omwoyo atambule mumagati gaffe atuwe emikisa emikolo gino gigwe bulungi nga gikunze bannayuganda boona ab'enkyukakyuka okujjako ono nakyemalira atugalagasa emyaka gino gyonna tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Pulezidenti asobola okutuula wamu n'abakulu era tujja kusaba teams barefuri naiseba teams netuyingira mu kisaawe ne tugenda mu inspection kino baminisita tujja kusaba abantu bakulire balale bulungi pulezidenti basabala omwana wabuuseeko wano wonna fuula okubanga yimira playing boat agenda kutambula n'abuuzaako nobagombako let's depart from here. Senta lefait kusaba ofufirimbe kusaba ofufirimbe ingiza basamba kisawe president anje nabya tusaba abantu bonna bali musawe nandi badde mwavudde mu tujja kusaba abakoze na dema security mu jeba n'abantu bali doza kigala best kugenda mutandikiro bano what wanatuvega nembeda mula ate webera tugenda mula bulungi agenda kutambula yetole wali okitegedde mwenda agenda babongako ate nallo nja kusaba refuri Yesu wa Emma agenda okulamula omupiira guno ate nga yakulembera oludda olwo olugamula empaka gwe empaka zino eza Good Soldiers Tournament gwanga lyonna tusaba ofuwe firimbi ku munte abasajja bayingire ekisaawe naye mu ngeri enjawulo kyemaniga we yagamba ku bantu omukulu waffe agamba ku bantu basembereyo mu mbeera nga bwetambula wabula mu ngeri enjawulo twongera okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gambye atambudde ne Minister wa Sports and Culture mukama waffe and Entertainment sa nobiyali papa webale nnyo webalire ddala okujja oyo buli omulaba nnoma atambudde ne Deputy Spokesperson wa National Unity Platform kugambye Alex Waisa mufumbiro naye tuli naye oyo olaba tuli ba microphone commanders naye wasa mufumbiro is a microphone commander the general era ndatasobola okuzeero bakabuuziza ku bantu owange twongera okwaniriza meya alingana muli ennyama okuva e Makindi atwongera okwaniriza madamu Saalo okuva ku Kitebe atwongera okwaniriza Honorable Semaganda Ronald kubabadde enfembi mu mpaka zino oyo bwe tubadde tunamenti wonna ajja asokulusalaga jukule masiko yakuwambaza kyetugenda okukola yagenda kwaniriza pulezidenti okuva tunamenti ono yatandika abantu abazze babeeramu nga basakulusala ebitutuuka bituseeru abamusibe eno naye bafudde okulabanga ebyemizanyo bateekamu sente okusobola okukola ekyekyeri okola ki kino Honorable John Kasulaimani is akufeisha naye ataddemu kingi nnyo nnyonnyini ddala ne ttiimu ye abana bali kusulaimani tonga ne ttiimu ezewe eri mubali nnyo okujegera maaso n'okugala biki byakoze Honorable Patrick Ensanja tukoze obulungi obutagambika webale nnyo webale ddala Songa nyuma kidogo. Wanosaka na omuntu wano.
kale abambeera nga bwetambula tunda okuganiriza naddala olwaleero nga central referee bayimiriza naddala abasambo yaabo ku kisaawe pulezidenti agende maaso nakubawulizaako enyongera okubategeeza mu mbeera nga bwetambula nti komitiina okuliko age masinya chairman akuliko manikisolo bikisinga omwani katide secretary tulinako ageratezikisobula ow'omukisa kali mu mbeera ngungi era tesobola okubawonaku olwaleero akuliko wazikama kenyini kwogera njuki joseph tulinaku okusema agatumate tulinaku siika wa uganda tulina nga batambula akulima lwefali tulinaku olwaswa uma obeera nga bwetambula kale eddakiika ziri atamukubiza ezakadda kusala munaana ez'omutuntu lunaku olwaleero ambera nampuliriza zantu jangu wano atuli mu Bukebi sub-region atuli mu mpaka eza national platforms ebatuma NUP Soldiers Tournament zinozi zezitambula mutundu ebyenjawulo nga twatandikira ku Kampala ne Wakiso era nga final yali ku kisaawe emwererwe kumwererwe nandika taliyididde era nga bwetamba president le tournament yasooka naddala okugulawo embeera nga bwetambula yali kukweta Kampala wabulawo okwemaliriza ono tugenda wali Greater Masaka kuba disitulikiti ziri 10 embeera nga bwetambula batwali omukisawe ekyali kyali ku mukibuga Masaka otwava mu Greater Masaka tutwagenda butereevu mu Greater Mukono twagenda mu Greater Mukono wali eri ekayungu ekangulumira olwagudda mu Greater Mukono tunwaleero Bukebi sub-region tuno tugamba katutandike okukkirira mu Eastern region wala enkadama nga tujja wano mu Bukebi sub-region era wetubona kuno olwaleero era sofa empaka zibadde mungi nnyo muganda wange ampuliriza ogambye tujja katono tujja kusaba kutusooja beeno mugwande tente mu disembeze mu maaso pulezidenti omusana gumutta gubadde mulanga gwa alinganda mulyannyama